agenda okulira obuseko bw'abazamulwana ebomba kizi kameme alingiza oli omusajja alina amayembe mulala namwetikki saagala kumanyira yasooka naye olamalayo ono tebigali kati oleeta otya mu nkoko zange ala muwunye nga toyiza enkoma ng'omuntu akulogangako okuwunya nga toyiza mwatutuzaani yajja n'omuggo ogw'emagombe kirabika gwoyonoonya ate ompaayiriza sisobola keesa abantu nenzi kuba omala n'onaaba kati okuba yamutunze emmotoka tekyakola kuba muganda wo naabadde emmotoka y'akaseegu waawe ogenda okwerekereza alinga alaba muganda we yeso ketugenda maaso katonda nnyo katusooke tulengere kalankano jjukira efirimu gye twolekera nagambe tugenda kupatula ba the Soloteka ene yemanyikiddwa nga kirevu gye tugendako saagala bakunyumiriza abanyumiriza atani ate ku ntandikwa ekifaananyi kirevu kire the Soloteka tugenda maaso tukyalengera kalango kaayo kakadi ku mutala guno ogambibwa okuba waliwo ayonka emyoyo gy'abantu alinga ayonka amalwa ebimbuuza mbimanye funa banno firimu yino yawandikiddwa era netendekebwa mu Silubega ku mulundi guno tugenda maaso the Soloteka enemanyikiddwa nga kirevu tetugenda okulaba essaawa eno lwaki oyawula banno leeta ettooke leeta ettonga kabanana enemanyikiddwa nga kirevu ye firimu gye tugendako the Soloteka leeta mwoyo lumira mwoyo ogwo guleete batwala balamu ng'ate naawojja yali ashiriikiridde mwe baali basibidde abaali bagenda maaso n'okusinza n'okutendereza Mukama. There are many souls still on earth. You are under arrest. Nyabo oli mukwate essaawa zino. Unless you wish, let's go. Eno tamanyi nti mbyanywa mulimu ssebo bye bamuteereddemu kityabangako bukyakatubaawo walai. Why are you shouting? We are only giving glory to the Lord. Mulete ebitabo ebyo mukwano gwo tulina namba ya bbaawe tulisikubira bbaawe olwakwata ku bitabo abadde alinamu ekirowoozo ky'amasitaani ofiisa n'owange temumuleka ssebo oli yeesibye n'okuweeba mutwale wajja obadde otwala omwana agenda kulinnya booda kyokka ate oluto olugudde n'asooka alufuna ntwala bano baawuliranga bo begiri batidde yenna afuusi ekimenke eriiso lyonna ligizze omumwa gwonna etandisa tugenda maaso era nga sagala bakunyumirize ekyatandika butandise mbulambalamba kina Uganda kyaffe Platinum Films Incorporation tukyatandika era tugenda maaso New Ladies Corner videos nagaye batusako system yaffe mujja okubanga ofuna firimu zino kaakati no twatandika kikula kiti mukeera kumakya kunoonya miwogo waliwo abakeera mu lufula ekyali ntandikwa endagala wali okuteekateeka tukulengera bulungi nnyo anange obudde bwakumakya naye nga bw'omanyi embeera effe balinga omuli tugenda maaso akagologono katukudde waliwo ali mu kwoza akagologono maloku kati mwana muwala kino kyamujja enviiri ku mutwe ng'omuntu ono
entema gyatema tema nageza akulaba kumba amulengedde kiki kyolabye okuleka ngo yagala okwegatta kubalibwa banange sooka ojje kikigwe sooka olabe wano waliwo abasezi balya nekakana ogamba ki tugende kakana wagenda okulengera kumbe kyatanaba kumanya labona bwatunula wali watunula ng'akasinziiro bonna batunula kulya eva mu New Roads Corner videos inagambye system eyo bina Uganda kakano mukazi watu yalaba nga kyalabye kipya nnyo laba bagamba laba mukwano gwe laba ensi twetaaga nnyama eri wali temala ato yakukukuku oyagala kwerabisa wigi ziri wali zonna banange bano bali ogenda okulaba mukazi wattu yangu tutwale naye nga bamugatta ku nnyama mpanvu egenda okubanga eriibwa ekyatandika bano bali twagala tumanye bigwerawa bali ekyali ntandikwa mbulambalamba Platinum Films Incorporation ebakulembedde okuba batuusako entandikwa ya firimu era nga sagala bakunyumirize ate nate Gladstone Film tukyatandika nagambye New Roads Corner efirimu bagiyise Eaten Alive Masaka oba giyite abasezi b'e Masaka gye tubeera twolekedde abasezi b'e Masaka eri bakuli olaba mulowooza kuba kusiniina byaddala Starling ekyali ntandikwa nate Gladstone Ike Kasozi y'omu ku bakulembedde abazannyi bo tukyatandika Dungu Jaubaziwa ekyali ntandikwa mbulambalamba Songa Paulo Dungu nate bagiyise abasezi b'e Masaka Hamuza Mubiru New Roads Corner videos mujja okuyita system yaffe kubanga ofuna firimu zino ez'ebina Uganda zali mambo tukyatandika mbulambalamba era nga sagala baje kunyumirize Solomon Mubiru nate Eaten Alive Masaka tugenda maaso Mbabali Ivan James kina Uganda kwetuli era nga saba kunyumirize Nathan Watongola tukyatandika sagalo gisobwe Gladstone Ike Kasozi ye muhandisi ekyatandika Hamuza Mubiru yakoze ku kya kamera esooka kati awo manyandi kamera bazisitudde ne zigwayo Gladstone Ike Kasozi makeup n'ebirala Ruwanga Daniel oyajidde ku kamera yakubiri Gladstone Ike Kasozi ye editor w'ebifaananyi bye tugenda okubanga tulaba Nasejje Aisha yakoze ku kya locations Gladstone Ike Kasozi najja ku kamera firi guno guba muliro Vision Extreme Studios Visual and Graphics tukyatandika Gladstone Ike Kasozi ye producer akoze firimu nyingi ogwolaba ye firimu nga Katonda w'okunsi n'endala nyingi Gladstone Ike Kasozi ye director kakati no twatandikira mu City nga bw'omanyi City Kampala tuli ku kina Uganda nagambye obudde bwa kiro tubulengera bulungi nnyo wabayo ebibuga wabayo n'ebyalo kale no baga Kampala si bizimbe byokka n'abantu babaamu gye tusanga baana bawala baabana ababiri
bali mu kunyumyamu. Take your orders, please. Bani nyinza okuteekinga oda zammwe. I'll take a soda. Ngenda kunywa kasoda. Thank you. Bani ebale nyategwe. Me water. Nze mpa ku mazzi. Ha, Anything more? tewali kirala? No, we are fine. Nedda tuli fine. That's neutral, honey. Baana bawala baludde okwesinkana agudde ku mukwano gwe. So, tell me about the Napontos. Bani sooka ombulire ku bannapotoozi. Waliwo mbu ekika ky'abantu be bayita bannapotoozi. Ono munne yali muntu wa byakunoonyereza byamawulire modulo. Kasoda kaleetebwa, amazzi galeetebwa. It starts tomorrow. What? Journalists are mad. Kaakali agamba. You mean you're gonna travel to those predatory villages of Masulita? Agamba nti agenda kutandika olugero lw'enkya kutandika lunoonyerezaako. Kuno butuufu bannamawulire muli balalu. Ky'ogamba ogenda kutambula ogenda ebyalo by'e Masuliita. Bring back your life. Naaga naye simanyi. Gujja kuba mukisa okuba n'okomawo n'obulamu bwo. Sokoleke gwe eri tulabe. No. Kijja kuba fine tofaayo. Mwana mwala ono alina story gy'agenda okavalinga. Ekwata ku bannapotoozi. Naye mbu bannapotoozi abo baali bantu badda abali mu bintu biri ebyedda. Era abantu abo bali mu Masuliita. Kali alina kugenda mu Masuliita. Wabula twavaayo. Tukyatandika firimu Eaten Alive Masaka. Oba giyite abasezi b'e Masaka. Nagambye mu New Roads Corner videos. Nateera nga bulijjo. Twaddako eno ebbali. Agamu ku malwaliro. Waliyo omulwadde. Zaleeta nakyala. Ono mwami we. Bannaye sweet yonadde engulu kweri. Omukulu ono yali mulwadde era nga basawo baamwekebejja. Waliwo obuzibu bannange. Kale dokita agenda maaso n'okuba nti amunnyonnyola. Mbano omuntu agenda kukola atya ng'amunnyonnyola nga bw'omanyi munange embeera. Kaakati firimu egenda maaso nagambye nga bulijjo nateera. New Roads Corner videos mweziva sisitimu yaffe ey'ebina Uganda okubanga bikutuukako mu ba agenti bonna firimu zino ez'ebina Uganda. Kamwala ono yali alwazizza omwami era nga situmanyi oba omwami anaatereera obulwadde obwali bwamuluma bwe bulwadde obw'abagagga. Kale nno I'm not begging you on this. bane sinza kwegayirira ku kino. Nakyala nga gy'abako gwakubira. You know, Kiki omanyi? with life we are arguing on. So please listen very carefully. Kaakati namuga tuli ku bulamu bwa musajja wange bwe tuliko era mpuliriza bulungi. I have to do what I'm supposed to do. Nina okukola kye nteekeddwa okukola ye bannange. Omukyalo ono gw'olaba bbaawe mulwadde era oluvannyuma lw'okulwala kw'omwami agamba agenda kukola buli kimu. Omwami okubanga atiisaala alaba omwami we embeera gy'ayinza okubeeramu alina gwakubidde akasimu. Tukyatandika firimu. Yes. How can I help you? Tuba tuli awaliwo yatuuka kono tukuyambe tya. Baŋŋambye nti eno ye ofiisi. Waliwo azze atunulanga yala naye ng'ate mu ndabika gentleman. Gladstone yike kasozi. Wangi? Ng'asooka yeyanjula. Mr. Safridi's Miracle Cheese. Baŋŋambye nti omwami Do the job. tali bulungi nze omulimu nja gukola. Kaakano omukyalo ono waliwo akalimu akaliwo. Yage omulimu nja gukola nze nja gukola. And how much? Oyameka omulimu ogenda gukolera sente meka? Tunulira tukyatandika firimu kati aze bateese ye mulimu eri abantu abakamirika edda ye nga gandi mwana ne bwe kuba kufa nze nga njagala sente tombuulira. Kali mutaka aze mulimu emirimu egimu nga baba omira kukuba kusiba mutima nga enkoko emira ensanafu boyi. Lwaki gamba bwentyo? Kakadde eyo tuvaayo tuddako ku ddwaliro omwami mulwadde
naye mbu walibawo essuubi ly'omwami ono okubanga awona singa wabawo eddagala eriba lifunibwa. Kyova olaba omukyalo ono asazewo okuteekawo ssente ne mutaka ono azze n'agaani ajja kukola omulimu. Waliwo akalimu ako kakugenda kunoonya ddagala. Tukyatandika tulaba Iten Alive Masaka n'agambye Uganda kwe tuli baana baffe baanateera nga bulijjo. Ziva mu New Roads Corner videos ebatusaako New Roads Corner yo system mwogenda okuyita okuba nga ofuna ebina Uganda kuba agenti abatuufu nateera. Kaakati batwolekeza Masaka Lakai Road. Waliwo betwawulidde abagenda okuba nti babaako sitole gye bakwata mwana mwala munnamawulire. Twamulidde agamba agenda kavalinga sitole nga bomanyi bannamawulire. Kumbe mutaka yuno naye tumulengedde yalamaani yeetaaga ssente azze ku mulimu. Moloka yabasuula weno takisi sebo okuzisangayo era mutambulira moloka za buyonjo. Mutaka ng'ayingirawo wala ng'akwata bibye nono ng'akwata bibye batuukidde mukadde keekamu. Njagala olabe tugenda maaso nateera. Kaakati nga bwe tulengera ekibuga kyaffe kyekyo era batuzaako ebbali eno ku ddwaliro nga bw'omanyi embeera nga bw'ogitegeera. Yeno y'ofiisi ya Nakyala. Yes, please go. What is it? Mr. Fred is so kicking. What? Kaakano omulwadde omulwadde alabika tali bulungi. Omulwadde tali bulungi. Mr. Freddy Nancy bajja bamuyite. Embeera si ya mulembe. Bintu bitabuseemu awo. Ekudduka emisinde. Soke bajje balabe. Nancy omulwadde atabuka agira n'atabuka. Katwatuukira ebbali eno. Ano bannakibuga sanso okubalaba ng'asooka ajja kukola ku order. Ono yazze ku missioni. Omukyalo liye yamusindise era yasuubiza omuteekamu akasente konna. My bill. Baana ebbiiru yange mmeka? Kali kumbe agenda okulira agamba bbiiru nga ye mukyalo li bwe bazze bonna. Nono anywa eno. Hey. Hey. Hi. Did it here? Waliwo atudde wano. Maybe no. Tyoba osanga tewali. Tewali. But I need your company. Neba nenetaaga kampani yo. Sit. Tuula tunyumyemu. Bonna no bavudde mu kibuga. Mutaka ng'atuula. Shalom. Bamuta Shalom. Alex. Bamuta Alex. Muta Alex. So, what brought you here? Bani ki ekikuleese wano ate ggwe? Bizibu. Don't you live here? Nange wamma nkibuusabuusa toli wa wano. Inside the jungle of Napunto store. Kali agamba yazenga munnamawulire agenda mu kibira eyo kavalinga sitole y'abannapotozi. You talk too much. Obuzibu oyogera nnyo gaalo. Eki? Kuno weetaaga ki? Gwe gye wazze omanyiyo. If you're thinking of Wulira. information out of me, bw'oba olowooza okunzijamu information yonna nnyabo ekukikwata ku bannapotozi totegana. Wangi ogenda okulamuka bbala we batudde waliwo abatuna amaaso gabali mu ngalo laba ono. Maama nze Shalom siya bantu bamanyiira. Muntu akubuziza bulungi ate ne weefuula owakabi. Yeefudde owakabi naye lwaki? Bali bannapotozi baaba. Uliamge obwena kyonjagalamu. Kano ke kabaala. Abasinga we batuukira banywaerawo nnyo. Katuuza mu njogera ennyangu. Laba ono
omwenge bava ku kugunywa labono bwatunula yenna awulira yeesunga ku kawuuta akawala kano batunuza busungu. Omuwala yazenga munamawulire kaliona waliwo yajja awulira obujiji mu kafo kano era firimu egenda maaso bagiyita abasezi b'e Masaka Iten Alive Masaka. Kali omuwala yafunamuko okweraliikirira abantu abali wano buli omu atunula bibye batunula nga abanyangalavu bano abatunula nga ebinyangalavu kwe kusituka jalabe bani neetaago nyambe ssebo kuki bw'avaawo waliwo yajja n'atuula wabadde atudde ng'ovudde ku by'okuba nti batunula nga banyangalalu yeeka n'obubbi babbi abantu bano nga sibategeera sebo naali agadde onyamba ontwaleko mu Naputo Forest. Ogubbi guno oli abadde ali mu kwemakula ayagala kwegayirira mbu kumutwala mu kibira kya Bannapoto. Bannapoto firimu egenda maaso naye nga bamugenda ekibira gy'oyagala okugenda oli ye yamugenze tubaako amawulire gonsuubira okunzijamu ageekuusa ku Bannapoto. Kaakati nno bwe tuddako ebbali eno ku ddwaliro. Halo? Wali badde ojja mu ddakiika. Nansi bakola gwabwe nabo beetala olwetala omulwadde anti oli omulwadde yalina ku ssente ze yali musajja mugagga kali obudde nga bugenda butambula. Oluvannyuma ennyo batulengeza ebbali eno. Firimu egenda maaso. Waliwo omuwala gwe yabadde yeegayirira omutwala mu bibira n'akwata ekkubo n'adduka. Kati omwala ono yajja alondoola boyi ono yalemeddeko agamba alina okavalinga sitole ye ekwatagana ku bantu Bannapotos babeeranga mu bibira mu Naputo Forest. Nga bw'omanyi bannamawulire baba mputu nnyo. Kaakano mutaka ng'amuyisaawo bw'ogenda wali ojja tuuka. Njagala ontwale munda mu kibira. Wali badde ogendayo kale n'olaba kugamba kuntwala munda mu kibira yadduka. Bannange omusajja n'alyoka apyata nnye. Bannange ono mulaalu andesa atadduka ng'endeka togimpunyisiza. Kaakati ekimuddusa weekiri bali bagoba n'emisana boyi bali n'emisana bagoba. Nolira firimu abasezi b'e Masaka mwe kiki abasezi bano gasi kali kumbe yako ono yabagirayo mbazzi yako kaŋatema bamulese misinde. Obuzibu buli ku basezi bano naawe musezi munaawe basobola okulya singa oba osaalimbidde mu matwala agatali gago ozannya. Firimu egenda maaso. Nagambe zisange mu Neurodies Corner videos era nga Neurodies Corner videos system yaffe mwosobola okuyita okubanga ofuna firimu zino ez'ebina Uganda. Bannange kaakano ssaawa ya kyankya laba otugalo enjala eruma bweddawa funye ekyenkyawo bafunye emiryo akulumira akagiti nga mugiddemu akaŋŋamu. Bannange bali abantu omanyi kaakati kano akali eno tugenda kateekateeka kwata embazzi oba onootandikira ku mutwe simanyi okoleko mmalirize leka tugire nga tubikkako kagalo sooka ogenda ogira omutwe ogwo.
firimu egenda maaso. Twatumanye bigwerawa gwe eddoboozi lyo lyantama ungangala abadde awoggana alimu akacacyalikana. Are you there? How comes? How comes he can send rain to destroy my things, my props? I am going to give you the best fate in this house. Firimu egenda maaso. Laba ekitambo. Oliawo kaaba balwanyi nga nina abayiga. Genda oleete enva. Balogo. Olowooza abaseera baba ebintu emikalu. Genda wama. Genda oyige. Wew. Nange. Ansooka enzije. Omanyi tulaba naye oyinza okulaba ekiva mu byeneena n'olaba eky'etaano etaano. Kino abadde takirabanga. Tugenda maaso ne firimu yite na live Masaka. Kina Uganda kwe tuli yatambulira mu Livansi na Samu Ara. Kakati nongovudde ku ebyo. Waliwo banna university betulengera abatuuka obutuusi naye nga tumaze okulaba ekiri eno. Hello. Firimu egenda maaso. Batuuka. Hello, nice girl. Leka nze tompita baby buli kaseera bano olw'okubanyirira. Waibanga mambo ina blaza wanyirira nze mpira anfa njagala kumulaba nako. Ne mwana mmanyi lwaki tununya kafatisi nsooka ntulya. I want to surprise Papa today. Like, can we drop by tomorrow? Yeah, Kakano laba. Baana ba university. Bawerekeddeko munaabwe kaalo. Ono muwala eno waabwe gye bamuzaala. Kyokka banayinza naye. Munange. Munaabwe bamuwerekeddeko kaalo. Akaalo gye bazze. Osanga omuyayi nga eno byemusitula mbu simanyi tusitudde emigugu gy'emiwogo simanyi twetise entamu za miwogo twetise kutiya za lumonde beetikka bantu
bano abeeno balya okuva ku makya. Firimu egenda maaso. Tuguyisizaawa ate bo tebalya be baziise. Ennyama enfu teba fresh, balya balamu be bakwettira nga n'omutima gukyakuba. Kyokka ebyembi twawalagala okujja okavalinga sitole ekwata ku bantu bano banapotos. Tugenda maaso. Babeera mu kibira kulawuna, okuva ku makya baba mu kulawuna. Babeera mu kulawuna. Kaakati no eno gye tusanga mwana mulenzi ono Alex yeewaddeyo okujja okukola omulimu kubanga omugagga oba mukoomugagga ali mu ddwaliro ligwe twalengera ali bubi. Bamugandi wali bawe eddagala eriri mu kyalo eno. Waliwo ekikolo kye yajja okukima ekiyinza okuyambako omulenzi oli okuba ni atereera omugagga oli ali mu ddwaliro. Ano babano kikigwa ate mpulira bannayo olubuto lw'eggonze. Abayi, this is not the time for such games, please. Kana akadde namwe sikatepo mwangwe tugende. Oh God, I don't hate guys. Kamo nawe muwala nze sina bukyayi ku balenzi. Leka omusajja naye mukwate empola, abasajja abakwata bulungi. Wait. Tusobola okumulinda ye lwaki otupapya. Kali kuba n'abajja kwaliko abaali mulaavu. Laba baleese bw'atunula. Yo waaye kiki ng'oziimula banno. Okifunyemu obuzibu. Kiki. Kali kumbe bano baali mukwano. Unaakoya okulinda. Oba bujja bwe bukuluma. Naye. Waaye baby. Banaga! Where? Awulidde olumu. Laba emisinde. Did you hear that? Okiwulidde ekyo? Nkuna ekiki. Bali mu mapenzi tebamanyi nti eno gye batambulira matwale g'abasezi. Waliwo ekyabaganga. Waliwo ekyabayita ku mutwe. Wajja misinde. Mwangwe bane namwe mulu leka tuve wano. Leka tuve wano. Kiki. Wano siwetaaga kulwa. Kaakati nno nga bakwata kubo beeyongerayo. Abasazi omusajja abeera wano olaba entambula gye batambula abeera ano naye ng'akabira konna kamulimu 5. Kali kumba Alex no bamugwako. Yuno ayiriba n'abasajja. Yuno ayiriba n'abasajja. Bali bagoba. Kaakati no eyazze n'emikwano gye yuno. Banange. Baba badduka bayina kye bagwamu. Wano buli omu ayina waayigira nga bono gambandi gano matwale gange temulina kuyiggiramu. Kaakati no ono yuno aleese mikwano gye ba university nga bomalulu bagamba naye tumuje mumperekereko ewaka tulina ebinyeebwa tuli makasooli mwoga abaayo ffene yonna tulina baatuuka. Naye mpulira nkooye bakatuuka butuusi nate Hidden Alive Masaka ye tulaba nagamba ekutebwa mu ssente banafa ba Neuro Disco na videos.
Gwe bali batambulirako ne mu bbanga. Oh, Mase. Thank you very much. Bane mwe balo okujja. Visitors. Abagenyi. Mujje mutuli. Dabono bwatunula. Oli okulaba ku mugenyi abanga alabye ennyama. Oli alaba abagenyi alaba atunira abagenyi. Banange mwannyinaze. Mekagweri. Malusu ganji kamaze wiki sinalya kagalo. Oli okulaba ku bagenyi. Ene blaza wanga wakabi. Tale ne tatandika. Igenda maaso. Nangu nawe. Chichicho ye nawe kakana. Ekiri kono ka blaza. Awulira yagala kubulyanga. Tugenda maaso. Ekiri mu kibira. Bali bagoba ate buli omu alina amatwale g'essiro mwakola ki? Buli omu alina mwayigira. Waliwo yateeka bali eri. Kali munnamawulire. Munange. Na Porto Forest baba yagirabe bulabi dukka abasajja bali eno bagoba olugoba babaddala kulya minyama gy'abantu. Bali anva ate bali bagoba nva namu. Kasita bakugoba n'otuuka mu matwale waliwo gy'otayina. Ono ate ye yali mulogo muzibu nnyo. Waliwo omulogo ng'ewuwe tojjaayo munyama kasa gudduka ne guyingirayo. Kaakati nno bano be basera ebya bulijjo naye mulimu asera nga n'okulugaaluga. Mulimu omulogo. Tulaba Ite na live Masaka. Yegenda maaso natera. Ite na live. Basezi be Masaka. Kina Uganda kwetuli. Bana baffe bawano omuyaya asika ennuni. Ennuni. Kagize kano nekanawe ate olimbawo tondyako nnuni n'ensigo n'enjala bazimeketa mbwe muwomeranga popukooni. Tugenda maaso. Kaakati nno enkeera waalwo laba endagala. Wano mbufunze firimu wetwagitandikidde ng'omukulu ali mu kwoza akajiijiino naye kanaatukula. Ono ye kano kajja kukola. Kale nno omwana bawalanga bwe bazze ono akeera ku makya banne tabala bwe bakuttewa bannange bakedde akakuba katonyerera ka ku makya. Abaali bazze okwerekera ku munnaabwe era mwegendereze nga nyombo gyatugendeko ewaffe bakulya mutaka yuno ali mu kugatagata wano endagala mali wonna leka gira mmale okulaba ate ennuni bwe kumbe ono kyamugye enviiri ku mutwe ng'omusajja ali bize ali mu kubaaga. Ali mu kubaaga brother wa mukwano gwabwe. Kaakati nno mukazi watubu kulaba kino kwe kujja ite mase kiki ate naawe ono mwannyoko musezi ali mu kutema banne naye naawe okankana nnyo kati okankanamu ki tugende kalondage kiki ayina kyakunisa emabega amuleeta amulage. Kumbe gyamuleeta okumulaga yewali atunulanga akakongovule olengera bannange ajja okulaga naffe yuli baamulidde dda kumbe ono yabulaku
muvi nagamba ekina Uganda abasezi b'e Masaka mwegenderezenga nnyo mikwano gyammwe. Mbujango mperekereko tuli be Kamudingisi. Kamudingisi ewaffe wali emiyembe wali ennaanansi kumbe bakutwala kakati no mukazi watu nga naye bamutunga bali bano balya mulaba obwana obwo musanga masomero simanyi kali mu university waabwe baba basera firimu egenda maaso nga bamukwata bamuteekako munnaabwe kabaleeta yaba alense eminyama 3 giri down kali wali aba amatooke baba balina okugajjayo gawaatibwe nga bukyali amatooke omanye ettooke ku nyama firimu egenda maaso abasezi b'e Masaka nagambye eva mu Platinum Films Incorporation ate nga bulijjo Neurodisco na videos ye system yaffe mujja okuba ng'oyita okufuna firimu zino ez'emina Uganda mu ba agenti bonna kaakati n'oluvannyuma obudde bwatambula bali basezi abaana battu baabalya uno ekintu ky'abasezi kino si kya muzannyo abantu gye bali balira ddala abannaabwe kale n'oluvannyuma tuddako ku ddwaliro eno mwana muwala abeerawo ku lwa bbaawe naye ng'alina omusajja gwe yasindika okugenda okuba nti abaako eddagala lyafuna eryali liteeberezebwa okuba liri Masaka ku kyalo ekyo eky'abannapoto gwe kakati ate ekizanga batambuze kibira kyetuluddemu ebizanga batambuze biri bibanga kwegamba kamera za mukulu yabisindika okugenda okufefeta ye byakozesa okunoonya eminyama oba oli awo gwe ozannya n'ensi kali kumbe munnamawulire yuno alina gwe yeesibyeko olengera olaba ayigisa eddogo tereera ye kano kabadde katya bannange musajja mulogo gira wali teeka wano eno gweri atwala nva atwala nva bw'amalaawo kumbe bano balaba ono yasazewo amuyambe anki kyo kyoyagala okulaba be bayita bannapotos bali balya laba entambula ng'asooka naye abukyaga wano atwala nva yegana amatwale gateese bwe tomala gajja n'ojjayo omulyo gira tereera wali bw'oti gira gwe oba tunaakukima sooke mmale okutwala zino gwe tujja kukima gentleman n'awanika omukono ogenda okulaba waakayakana waliwo kyetulese era mu matwala agage tebajjaayo nva tebajjaayo mulyo mu matwala agage kali emisinde egyabaddewo n'embiriga ey'amaanyi ennyo ono yazirise kimutaasiza banaamukima nina omusajja tumuyambe uli bamulese kono nze ngenda kukikola oba onyamba oba tonyamba ono omuwala no munnamawulire ali wampaka nga bagandi bannamawulire baba balalu gwe munnamawulire gwe bakeera ku makyalo bagandi amasasi gavuga wali naye era n'agenda yakole ki alabe lwaki gavuga kati be bannamawulire abo naye nno ssebo kali bano bo bafuna bisigalidde ono we bamuyolera
ono bamuyolera wayi katugende naffe twelire kuona naye tunaakola ki bamugwako tugende twelire kuono naffe munnange tebayinza kufuna nnyama okuleka ng'oli yagambye niyesigale maama ngena ono bamututte bali gwe babadde baagala okuyamba yazirise abasajja badduka emisinde mu kibira wano bali batutte wano wabaddewo omulyo gugenze kalikumba ono alengedde baaga ya mwana muwala kyokka naagitya manye ab'ebitambo we balaba ebintu nga bino basooka kwekengera tebeera bomu ayinza otutega ano sifo kwe kulengeramu akasimu nakeze bikkanalyo kapyata badduka emisinde badduka nga bw'okiwulira baliko empewo enkunja tebadduka bakunja bukunja bano babaddewo nga balaba muganda wange twagala tumanye bigwera wa tulaba basezi b'e Masaka Eaten Alive ali bano nabo bagenda beeswanta nabo bafunye guno omulyo Alex bamwetise Alex eno yajja ku mission yajja kubaako ddagala lyanoonyeza bawo omukazi oli eyamusindika bamuli ebyaleebya annange omumwa gwe gutuukira okuviira mu timing gwava mu kontulo gwagala kubanga guwuuta buwuusi bwongo buli kadde atumutwali naye tusooke tumusanu ng'azitowa nnyo oliwo muleetaano enva zasigadde oli teyazitute okweswanta bali bakulya misana okuleka nga bagende atusoke tumutereke tunamuli edda we bagalira we bakuliira firimu egenda maaso kakati nno bwe tuddako eno eno bano bali mu kweswanta bweswansi kulya musajja ng'oddaawo muleke bannaye tutandikireko ki lwaki tetumuli ekyeggulo gunti tetulina nva za kyaggulo onni katumutandikire wano naye nammwe mulimba tetulina babakanga
Kasimu kavuga bali mu mbirigo. Ya Kasimu. Banange. Kasimu lwe kavuga bakatya tebamanyi bya masimu bamanyi bya bitambo. Ono yaleese obuzibu. Wulira. Yaleese akasimu yaleese obuzibu. Tuve wano. Gwegira tuve wano boy. Alalalalala. Kasimu kasigalawo nga kavuga kumbe oli akubidde mukwano gwe. Hani una atakwata simu kiki? Akubidde mukwano gwe simu tagikwata. Kakati no yuno. Alina omusajja ne yamuyambyeko okujja. Ugenda okujja okutuuka wano. Ono musajja mukulu. Adde engulu yamukyusa bukyusa nga komando. The same question goes back to you. Gwokola ki? Kyenange kye nali kubuuzizza ekyo. Hey. Banange. Hey. Why? This is Bakachi, my friend. Ono mukwano gwange. Obadde ki? What's wrong? Kiki? Hey. Gwe ssebo. Bakachi, let me help you. Soko gye tumuyambeko ono. Omuwala bambi mutako yasalawo amuleeta eno. Okumulaga n'embeera gye yamuleetamu boyi yankambwe. Nabeeno balya. Kaliboyi omutwe gumubobba. Bakwateko okuwali bamugjawo awo. Tugenda maaso. Kakano bwe twaddako ebbali ku Nakyala. Eyasindika mutakooli. Ali wano mukazi watwalowooza ebintu bingi nnyo. Tamanyi musajja bwana abeera. Amanyi bwe kigenda kuba. Kaakati tuba tulya waliwo akonkona. Naye akonkona bubi alinga Land Road. Gyali. Yinza okumulaba. No? Nedda. Leka vaayo. Ono. Bane gwe ssebo. Nyabo. I'm scared of you. Gwe sikutya. Tontiisatiisa. Remember this very well. That I was hired to get up from this and separate this company. Naagala ekino kimanye bulungi. Remember, what you're doing will lead you to God. Nti nze naweebwa omulimu ogw'okakasa nikuuma ebyobugagga bya bbaawo. Is your boss. Don't forget that. Kaakano omukyala muga kimanye ni oli gw'oliko boosi wo. Ekyo tokyerabira. Make sure go far away from here. Ate kakasa nigendera ddala wala okuva wano. You're not going to go away. You nothing but a snake. I swear you never let this what is it in your name. No. Kaakati lawyer ono lawyer wa Frank. Omukyala agamba niye kyaliko kyekituufu kuba akola ku lwa bbaawe kuba ndi atereera. Saate omwami ono lawyer agamba ni gwe nnyabo kyoliko nkula bulinga agala okussa bbaawo. Weddiza ebyobugagga. Ate kwate kuba ofulume wano todda. Lawyer baamuboggolera. Manyi balawyer bano balina nnyo akajanja. Yayinza okulowooza ni yafaayo nnyo okusinga yafaayo eri client we okusinga ab'eŋŋanda sometimes. Balawyer balina nnyo olugezigezi. Kali yagamba omukyalo ono mukyaliko si kyekituufu. Alinga agala okutta bbaawe. Ate ebyobugagga abyagala. Kiki ate ekituuseewo? Mukyala afunye akasimu awo. Nasooka atambulira wa sekulitale baabaye. Sekulitale mulongooti. Nedda tekisoboka kino. Kyekituuseewo. Vaayo gweri. Agira obukooti. Lawyer bamuyitako mbirimbiri. Bagende balaba omulwadde.
munange. Gwe sikwagala mu motoka. Nja kugirinya nga looya wa family. What you're supposed to do? Come leave my wife. Okay? Please, let's go and see what's happening to him. Twaligenze ffenna ntulaba ekimutuuseeko. Kono gwe sigala onolinya taxi. Yakola wano. Batire bagende mu ddwaliro. Tugenda maaso tulaba yite na live Masaka. Oba giyite abasezi be Masaka kwe tulinateera. Kakati no ebyo nga bigenda maaso. Unakeera kumacha kutayiriza ano na mbazzi. Kumbe ono mulenzi. Hey. Why? What's up? Kirisya. Where's Masi? Masalwa. Tamanyi ndibadde babalya dda. Yoseka busisi. Kiki? Vale. Bulazo ino obuzibu. Nanja. Okay. Where's my Lovinda? Anyway. Mwogala wange aluwa, my darling. Bamugirayo mbazi. Teyamuyola buyozi. Yamwanguyira. Yamwangui. Gwe. Emisinde. Guno omunyama guganya akabazi kakute misi. Akabazi kakute bali. Amponyo oyo. Akikinala mbuuza. Tamanyi ni banne babalya kati yabadde tasula wano. Kyekyamuyamba. Kakati no. Bwe tuddako ebbali eno. Ono mukazi watu yali lubuto. Naye nga bambi yeeralikira ekyatuuka ku munne. Olubuto terumuli bulungi mukwano gw'essimu tagikwata kale nga bw'omanyi ebizibu ebyo. Ono yabaaki bannange atakwata ssimu yagenda Masaka nakati tannaba kuddamu muwuliza. Mbaye nagambye zisange mu New Discona videos. Era nga systemu yaffe yekwasaganya ba agency abakutuusako firimu zino ez'ebina Uganda. New Discona firimu zonna ez'ebina Uganda ojja okuba ng'ozijja. Waliwo n'akasimu akakuba eri ekidomola kiri mu kwesena. Tugenda maaso. Bali abasezi boy bo balaba edduka. Kakano munange eyo yembeera eri eyo. So that's the reason why you came this side. Sebe yensonga lwaki wazze eno. Hope I'm not one of the soil you're looking for. Agamba sinaba kumanya kiki ennoonya sinnakifuna. Kakano yanyonyolamu omuwala ekyamuleeta. Nga naye yajja kunoonya kasente musajja tuyajjanga masinale. Naye nga bwe nagambye okujja eno oba osibyero ng'enkoko emire ensanafu boy. Kuba essaawa yonna eyinza okukulakira n'ekukwata omumiro. Ke kasente akamuleeta eno. Yabinnyonnyola omuwala awo omuwala munnamawulire. Nga bw'omanyi embeera. Bakwata ekkubo yitawo.
tuli mu kibira Gladstone Ike Kasozi kali bagenda kiki Bakachi, where is he? Unaruwa baade ne Bakachi. Let's go find him. Tuge tumunoonye bambi. Ha, nze ndi kubudde nnyabo. Eki? Nze ndi kubudde ndeka. Alex! Ne bana Alex. Omuwala agamba tayinza kuleka mutakooli. Saatu ono yali kubudde alina ebyamuleeta. Ye ng'akwata kubo kweyongera tunadda kunoonya oyo ate. Kati ng'asigala naye ng'asigaddewa. Kaakali yadde emabega. Asooka ajja anoonye Bakachi. Obudde eno wali omulogo oyo eyabadde adduse bamuleese bamuleetedde kakeeka kali wabaddewo ekyanga ki wabaddewo ekyanga ki yabadde yekyanga mbwadduka gye yaddukidde gye bamusanze guno gujja kuwooma ate kano kalabika kasava anko n'atuula agenda aleeta omuva omulala bali basezi bale jatugenda kati omuwala agenda okujja ono yamusanga eno n'agamba ekina-Uganda kwe tuli bannange Bakachi obadde ki Bakachi mukazi wattu yamusanga eno tugenda maaso Iten Alive Masaka gye tuliko Kina-Uganda nagambye ajja kubanga ozisanga mu New Roads Corner videos. Kakati mwana nga awera alebaleba na Wakachi teyetegeera. Wakachi abadde ki Bakachi? Ogenda okulengera. Bana abasezi obanga ku musezi nga ne musezi munamulya kumbe Alex this guy is poisoned. Ono guy aliko obutwa mumpe okay. Ono alina akatwa akamulimu kali kumbe ono w'omumuddo mu bamusanga agudde eri Alex yamutobye naye ono alebaleba oba musota gwe gwamulumye ali mu kulebaleba mwana agenda okukyuka ate ono nga tamulaba Alex naye abulanga basezi beeno Alex kwe kutandika kumuyita Alex naye abulanga basezi beeno. Let's go. Bane jja tugende. Kumba Alex yuno. Alex yalina mission. Era ekyamuleeta eno okunoonya ddagala. Ddagala lya kujjanjaba mugagga muko omugagga yamusindika. Yi kasente kalowoozaako. Gotuuka eno. Kutewa. Asooka ayitawo. Kati naye yafuuse nga musezi olaba emisinde gyadduka. Naye yafuuse nga musezi ani abasezi badduka misinde olwo naye alimu obusezisezi. Oyina kudduka okuba ni nabo bakutya. Naye obeerawo oti. Nakudduka misinde nabo bakutye. Tugenda maaso Iten Alive Masaka gye tuliko. Nage Kina-Uganda kwe tuli.
Kaakano ebbali eno batulengeza bulungi nnyo ekyefaananyiza ebifulukwa budde bifulukwa bya nzikiza muganda wange nzikiza eri eno Eaten Alive Masaka eno nkolaba eno sajja balina ebifulukwa byabwe kano obudde Alex yuno ayingiddewo mission ya kunoonyereza bali abasezi bali buli wamu bali abasezi bali buli wamu boy kwe kugula waite weno ye mission yamuleeta eno ya kunoonyereza kikolo ddagala chuwa ate laitwalire mu k'omugagga oli tugenda maaso Radiston EK genda maaso n'okubaako byakebera genda maaso n'okubaako byakebera wano nga sina kyendabawo nagambye zisange mu New Roads Corner Videos ebakabaka mu kutuusako firimu zino ez'ebina Uganda era nga bayita mba agenti baabwe abatuufu bemulina okuba nga muzijjako kaakati nno nagambye nga bw'omanyi ni bwe buziba bano abasezi ate kuziba n'emisana baba bakambwe nga bw'omanyi omuntu ng'amanyire okulya ku nnyama y'omuntu kwega babanga abalwadde anti obalaba bwekiro babanga abalwadde abayi babanga zivampaya bwebeerawo ng'eyagala okuwuta ku musaayi kali mwana muwala yuno Alex yamubuzeeko ye Alex alina bizinesi ze zamulesezza eno kali agenda okugira ati ng'agwa ku pisto inijja kuntaasa ijja kuntaasa eno ye kutaasa abasezi boyi naye nno sewo mulimu abasezi ng'emundu ne bwogakuba otya tegamukwata waliwo abasezi abatakwatibwa kopa tugenda maaso ha ali mu matwale bali bennyini abazibu abalya bali abakambwe balina ekifulukwa kyabwe gye batera oswamira yuno ayiseewo naye mwana
musezi agwa ku basezi banne n'abanga ye bw'aba tannalya gwe sokoleke mulemu n'abatajja koleeka amigere nabo gwe boy bayo deka terera wechanga ono yebo ekitambe ekiriko ekikyataatabuka batte batwale tuli wano tetunnaba kulya ate kakati bali awo oli ali eri awaga balya ne bannaabwe era si byakubeera awo ne babulwa n'enva ez'okulya nga gw'oli awo bakulirawo nga lumu. Eaten alive massacre. Tugenda maaso kali munnamawulire bonna nno baddukidde eno oyinza okulooza nti gy'oyinza okufunira obubudamu kumbe nange agezaako naye okwerwanako agudde mu atunula nga akakongovule atunula akakongovule Lutalo boy ogenda okulira okungangala kumbe mutakona agudde ku byayagala Alex agudde ku byayagala aparking akaveera kumbe abayaka parking akaveera we bamugoba tebamanyi nti wa mundu nagaye bano babaako amalogo bakuba amasasi basigala bajja buzzi nasooka yegalira ebbali bano banaasoboka gundi ye kyabadde agala akifunye eddagala lyabadde anoonya alina kulijja wano abasezi b'e Masaka kati ono yuno kayiki tali bulungi tali mu mbeera azazunga kiri ekifulukwa no bazungiramu jatukwate eno mutaka nga asanga mwana muwala munnamawulire balina okulaba engeri ki gye badduka okuvaamu ekizimbe kino ekiyumba ekifulukwa ifulukwa nayo nno boyi abasezi nga nabo baali bakitegeera alalalala ogenda okulira kerere okuva ku musezi nga takulumyeko afadhali oba omukoze bubi nnyo eno okudde eno kerere waliwo gwe bafunye nagamba ezisange mu New Roads Corner videos era nga New Roads Corner videos tugamba ni sinema zonna firimu zonna ez'ebina Uganda okuba ndi ozifuna ba agenti baffe ab'ebina Uganda firimu zonna ojja kuba ozijja mu New Roads Corner ibakabaka mukutuusako firimu ez'ebina Uganda kati Alex ayiseewo ne munnamawulire nga basooka bambuka ekifulukwa eno gye bafulumiramu
naye nga mbirigo. Kale nno akadde nga katambudde era oluvannyuma tulengera bulungi nnyo embeera y'obudde. Kasoola ekiro ekyo nga kitambula manya nti bwe lutaba lunaku ziba nnaku, bwe zitaba nnaku ziba wiiki, bwe zitaba wiiki guba mwezi, bwe gutaba mwezi guba mwaka. Oluvannyuma ennyo yatoba bane Kaswendi buli kimu kyatambudde bulungi. Era pozi mu mbejja kyono ko nize Shalom yaliyo ne mwana muwala era basobola okuba ndi basavaivinga mu kaseera kano. Akabandaali baakamuwa omulimu gwe yali agenza okuba ni akolera. Ebbaasa bagimusimba nekirekaniye kikyo kyaggwa yagendanga masinale. Mukyala ateekawo akasente awo ne munnamawulire kaakandi amugaa nti omwami yali agadde okwebaza ku lw'omulimu gw'okoze munaye Mr. Alex. Era weebale nnyo weebalire ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala, teyebale kusiima maama. Mulimu yana lukozi bambi lukozi. Mukyala wa boss eddagala sewe yeri yali agenza okukima era yasobola okuba ni avaayo nalyo. Byali bikolo bayinza okugamba nti hayo bulwadde obumuluma. Ekikolo kya muzukizi ojja kukisanga ewa enamayemba, ojja kisanga ejindi. Kale nno mwana mulenzi omulimu yagukolera ddala bulungi nnyo ogw'okuba nti atwala eddagala, naye ng'ekyalo ekyo ssebo kyali tekiviikamu. Kaakati nno mu kavuyo akaali awo n'okutoba okungi ennyo, masasi gaakubwa nga bw'omanyi. Ono agenda okulengera nga kitaawe yakafiira mu nsiitaani eyali awo. Saabatambo yakuba omulanga okuba ni afiiriddwa kitaawe abadde atambulirako empewo zonna ez'okusera. Nange n'abasezi nabo balumwa, n'abasezi nabo balumwa. Era yalumwa namba ye Katonda atu bulira obusungu obw'ekitalo. Ne tugambye ojja kuba olinda part 2 twongere okutegeera nate okumanya wa gye biggwera. Bwete bwegenze Agradiston Ike Kasozi film mwebali kulaba nagambe zisange mu New Disco videos era nga system yaffe mujja okuyita okubanga ofuna filimu zino ez'ebina Uganda mwenna Kampala Uganda ne mitala wa mawanga. Tubagala nnyo.